nene era abantu beggaba bawumba tuuto kubanga nze ne luli lwennyini luli olwasooka lukyali kyeggwa firimu yali eggwa ku luli kubanga kati nange baŋŋamba mbu baamukwata ne bamuterekaawo sikaali nga yemulinda security ate kati be bayomba nga balaba kooti ekola ogwayo kyekugamba nti abo baali poliisi yali natwala vvo nange nabirabye ne ŋŋamba ebyo bintu bya kisiru nnyo naye amateeka gaba galina okubeera nga mateeka gaba galina okuba nga gagobererwa so naye nga ogamba kiwabadde kyoboti tewali kye nabadde ebyaffe ebya bulijjo nafunye bubenje zino enguudo zaffe embi kabenje si lwa nguudo mbi enguudo nnungi si lwa nguudo mbi naye accident eba accident kyovala tugiyita accident kusinza ku ripooti y'ensi yonna kumpi buli ggwanga mu Africa lifuna wabadde ovugisa kimama nabadde sivuga babadde banvuga mu boda ku boda so saagala kulowooza bwentyo it happened nebaza Katonda nti nkyali mulamu kubanga bangi bagwa ku accident ne batadda wajjidde nze wendi ebitalo byagudde abasese bafunye ekyekango ekibiina kya NUP kyafunye ekikangabwa Parliament yaguddemu ensasagge Uganda yonna okutwalizaamu yafunye ekizibu omwana omuwala Ellen Nakimuli eyakedde okweteeka mu mmotoka ye eri gy'omanye ennene neyeevuga neyeetwala ku ddwaliro lya Alexandria okumukolako sajjale gye bayise minor surgery minor surgery bw'okinnyonnyola mu Luganda kibanga kasajjala akatalina nnyo akatatiisa akatali complicated nange bankolako minor surgery ku kigere simanyi kigere simanyi olwala lwayingidde mu gundi lwetaaga minor surgery omuwala yagenze nga era mu mbeera ze n'atuuka neekuba n'ebifaananyi mu ddwaliro ne mu theatre neyeekuba ebifaananyi nga communicatinga n'abali ebweru kumbe ng'eddakiika eziddako agenda kufa era teyavuddeyo bigambo bingi ebyogerwa wano na wali banabyafuzi atanzo obigattamuuko ngera omanye ebyobufuzi anti eyafudde omanyi bagamba eyafudde kibiina kye kyeyafiiriddemu kya politics kya comedy nnyo bo basobola okukola kyonna at any time era ndaba bapapye n'opapa ng'omulambo gubadde gulina okusooka okukolebwako postmortem eyaddala ne bwe kyandibadde kitegeeza gutwala South Africa ne gutwalibwa oba wa naye gye bakoze tennababba wa lipooti anti kyenkugamba kati ate bo bategeka kuziika omanyi ffe mu Uganda ebimu ku bitusumbuwa butamanya maalo kati kyogamba tebandizise balindeko they should not even tewandibaddewo na nteekateeka yonna yakuziika naye bano olw'okuba baagala okubeera kazindaalo n'okwogera n'okuwoggana kyovula bali mu kupapapapa na buli kimu omuntu yafa ku Sande wakuziika lwako nawe it doesn't make sense bino byonna bali mu mikolo tugendako ekalangala tuve gundi tewaliwo kyogerwako kitunuulidde ku scrutiny y'okutegeera okugenda munda ebuziba enfa y'omuwala ono eddwaliro kiki ekyatuuseewo tests ze baakoze zabadde ziri appropriate bategedde nti tests zino bwe tuzikola kubanga kankubuulire si buli muntu wantu yalongoosebwa omuntu ayinza okuba n'obulwadde obw'okulongoosa naye test ne zifuluma nga namugamba tetujja kukulongoosa actually kiringa bano bwe bakuba amasasi nina akwange gwe mmanyi bamukuba essasi lyamukwata mu lubuto alirina amazina ali emyaka naye bagamba singa balijjawo azikira buzikizi kyenkugamba nti mu bulamu kati ffe mu Uganda wano twayingira mu bizinensi mu bintu ebiri serious nakugamba ebintu ebitakolebwa mu bizinensi biri ebi ebyensoma terina kuba bizinensi erina kuba service ya gavumenti ebyobulamu erina kuba service kati ffe tulina obuzibu nti tulina n'abantu ekintu bakita ku level ya buli muntu abe nakyo mu business nebyenjigiriza waliwo abantu bafe abamu nga balaba opportunity waliwo mukyali wange gwe bali bagenda olongoosa amayinja mu lubuto bamuyita babiyita batya kidney stones kidney stones amuga ati gwe miliyoni 9
olongoosebwe ne tubeera ku panic ne tugamba mukana naye tusooke tulindemu nga obukakafu tebuliiwo nnyo nti obukakafu bwaliwo nti kidney stones mweziri naye nga tetunaba kwekizositinga gundi tewaliwo ng'erinda gyasobola kuwona exactly nga etulongoosezza ffe tulina ne sajjale hospitals ng'omulimu gwayo kukola sajjale basagion mulina abasazi ontegedde nti bo basazi kye baakuguka kyekyobusazi naye ate tetulina bantu balina security nayo egamba nti leka tukole test zonna tuzimaleyo tutestinge ku kino testinge ku kino testinge ku kino testinge ku kino testinge ku kino tulabe ne how long omuntu gyasobola okubaawo singa tukola sajjale kati ebyo byonna ne tubitunuulira neffe twayingiramu embeera ya business omuntu olujja mu byobulamu omuntu olujja gwetaga sajjale eggwe waliwo eyo akasomero ke nali manyi sabula nga ko buli mwana nawe bafunye musujja batekundako ecupa so kati it is very unfortunate naye tetulina kyakukola tusaasira family tusaasira omwana tusaasira taata n'abantu bekalangala ne bantu bekala nze tombulya kibiina kyabwe tombulya kasasiro wamu abo bantu bafiddwa memba mulamba mu parliament kale yogera agwe nkugambye bensaasira mbamanyi nsaasira family nsaasira abantu bekalangala nsaasira omwana nsaasira taata we kugamba n'abantu babadde bawangaala naye ne Kereziya abadde mujjumbize ne Kereziya Ekeresia nabo tubasaasira kitalo nnyo kitalo ddala okuviirwako omuntu wammwe ate abekavule be baamusse n'omutta be baamusse wuliriza yandibadde aliko baadivaiza abamugamba nti asooka okole bwesobola kati bw'otunula statement yabadde amukuuma ze yabadde ayogera assistant gundi we bw'ate bwe yagize andi yamuyise yagambye nti musawo yamuyise omulwadde yeevuze ne yeetwala mu ddwaliro oluvannyuma n'akubira essimu omusawo nze njogera ku musawo by the way bino biveeko nze kati nazze dda ku byamalwaliro n'ebigenderako ne systems bwe zikola omanyi mmwe mwagala nnyo okuteeka wansi system musobole okupiininga Museveni nga bwe mwagala naye ne muva ku integrity kubanga integrity yeekola ensi tekolebwa mukulembeze omu Museveni ne bw'anaabeera omusajja omulungi ow'obuvunaanyizibwa ow'empisa ow'ogonjebwa ne byonna tasobola kubeererawo ggwanga lyonna kubanga at the end of the day waliwo omuvuzi wa boda anywa kakokonaati kawalagi n'asamba boda ye tulina aba taxi asooka okunywa omwenge avuga taxi naye ng'ate accident bwenejja mugenda gaba Museveni alina enguudo embi kubanga mulina gye mwagala okivuga nga mukikola ki nga mukizza so nkugambye tulina kale obulagaja bwo bunaavaawo butya mu health gundi facilities si health facilities zokka wuliriza tekigera kubeera mu health facilities zokka nze nina anti wange yali wekawo empaawo yagenda ku ddwaliro lyali actually biseera yali ekyali kesi nga yakafuuka hospital kesi omanyi kesi yali clinic edda case clinic yali case clinic era gye baatujjanjabiranga naye wali sister wange omu actually no sister wange anti wange omu yava ewaka ng'era omukyalo bwe yavuddewo n'agenda ku case hospital n'afa ye yava waka nga banagati simanyi what happened I cannot even remember that because nali nkyali mutototomu n'afa and people have done that before naye tulina okutegeera what causes that omanyi tetusobola kusolovinga kizibu nga tutegedde bwe kiva ffe wano mu Uganda tulina obunafu bwa kutestinga nkugambye business kwakasimu eno wamma twajjamu ekizibu ekyo ontegedde ffe wano okwekebera kizibu nnyo abantu tebakola test si wano oli abeerawo nga tamanyi what is allergic to kiki omubiri gwe kitayagala webale nnyo waliwo emibiri egimu nga newankubadde obulwadde bwetaaga okulongoosa tosobola kulongoosebwa ontegedde kituufu ate waliwo abalala nga bo yo okulongoosebwa ate layisi
nze kati nina ekintu nze ku mubiri gwange my body can heal nze bwe nfuna naawe olwaleero nze mu wiiki emu lwe baliwonye gwe lyo liba likyaliko olina obutafaali bwo bucells I just have that obucells bayita platelets bukyali bw'amaanyi nze omubiri gwange okuwona obuwonyi kyangu kati nuupu yaseetya omuntu waayo anti kati nuupu wogambe anti kati nze byokola nga nfudde bye bikakasa nti oyinza okuba abadde mu lukwo olunzita bw'osanyuka ennyo n'obanga gwakifudde akadaala k'ebyobufuzi okuyisaawo ebyo kitandika okunneeraliikirira kati wano omufu kigwatakulirayo kadaala anti kyenkugamba n'enaalemu esobola okutta abaayo so saagala bwongo bwo buve ku discussion gye tuliko odduke otandika okukompeyalinga nkugambe bwe mba njogera ku integrity sogera ku yawa nuupu sogera ku omusango omukadde gwe gusala omupya sogera ku yawa dipi ebyo byammwe ebyo nabyo bibyo bigambo bugambo ontegedde okyegedde bulungi bigambo buki bugambo ebyo just boogeramu buki bwogezi wasenga bwe kityo bwe kyali amini wano yakubanga yattanga abantu abakoze ebyekisiru kana kasajja kamake gabanga mu kyakaweweeta so tonyumya misango weweeta goli mu government anti nkubuulidde ate ffe tuli mu sigaddamuzi esigaddamuzi wabigatta anti mwagamba nti mwagala independence presidency yalagira kooti ebere y'abantu president satula mu executive president Museveni enkola ye eri bweti president Museveni yatugamba ye president Museveni amanyi kooti y'abantu bwebeera ogimanyi bulungi era ey'amagye ogiraba bwetuula batuula banna bataano ne bakusalira mu ddakiika 3 myaka 107 n'okkirira ontegedde naye ero kooti yammwe bagirisembeza busembeza mu bantu naye yemu yeno ekyalimu bano bantu bammwe abawoza feroya kakati bwe wali omutta wali luddawa kati bwe wajja booti mu magye ne mu poliisi kooti yaabwe wali otuddeko mu kooti ya poliisi ate ya poliisi mbi bo bali ku assumption balowooza tulowooza ekyo wakikoze lwa mutima weeguti balina era bo tebeetaaga evidence neriyeteeka bakukwata nga bakuteebereza nti ojja kukola omusango akati president Museveni ye obwongo bwe bwasooka kumuga bwamulowoozesa nti omusango guno mugenda kuguhandolinga mu ngeri ya kinamagye nga mugenze mu bantu anti yagusindika ate mu kooti to his surprise era simanyira kumanya twice etteeka lya kooti maasho oyo alina kugenda mu kooti maasho kubanga yasangibwa ne machete talina kugenda mu kooti zabulijjo talina oyo omusajja ow'eggaba y'omu ku bantu abalina okugenda mu kooti maasho kuba nekimutwalayo weekiri n'abantu yasaddaka abantu yalina ebiso ogwo omusango kooti maasho eguyite because president Museveni bwe yali ayogera ekyo ye mu mutima gwe yalowooza nti mugenda kukola ekyo. To his surprise, mulese buloya. Bwogera biri, babuuza ebibuuzo. Baloya bamita ku mbuga. Abuuza, wali luddawa? Okakasa byogedde bye bito. Simumanyi saga nakumanyi. Yawolereza omusajja. Yamanyi. But kyengezako bagamba kyeki. The level of indiscipline in this country has gone beyond. Nti naffe abatabadde na mpisa mbi tuzifunye. Okay. Tuli kati mu kulwana. Kubanga bwe olwanagana n'ow'empisa ebyo olina osooka okuzifuna. Mwenkanyenkanye vumbe. Kubanga yajja kukwemula. Kati gwe oba tomuwemudde tomusobola. Akuwangudde. Aba akuwangudde automatic. Okyegedde. Oba oyambala nammere, onaawe olina kujja na bigambo ebimufaanana. Olina okumwambala bw'oti. Anedda, bw'oba oyambala gundi mulya nnyama, olina kujjanga nammere. Kubanga mulya nnyama ye yasookereza nammere. Oba oyambala nammere nga gwe fulufigo ojjanga nammere. Weebale nnyo. Kati you must understand. Ani gwe nnumba. Olina kintu ky'obuuse okikoonyeko katono. Ekya postmortem report. Yes. Omwana ono bwe yafudde eddwaliro liteekwa okuba nga lyakalinze report. Emirambo egifaanana bwe giyita kankubuulire. Giba gyetaagako study. Ne bwe kitwala omwezi. Ontegedde. Kubanga tosobola kumanya kiyinza okuddamu ne kituuka ku muntu omulala. So don't take it as a normal death. Kutandika ku preparinga kuziika immediately. Nenze nange ekintu kye mbadde mmanyi ekifulumirawo immediately your report. Kyenkugamba. Kuba tebakukkiriza na kutwala mulamu okujja mu ddwaliro. Kyenkugamba. Era bayinza n'okuba baagifunye. Naye kye njagala okugamba nti waliwo ebintu ebimu ebyetagamu
scrutiny. Nemwita ba pathologist. No comment what could have caused it. Waliwo mukwano gwange eyafa. Omanya I've lived for a bit some time. Decades. For some decades. And I have seen things. Kozi kati oli wano. Kati oli wano. Wonsinga nawo nawe. Kasasiro. Oyingidde wano. Nyingira nyambuka. Badde nkugamba. I've lived for some time. Olwokuba nti I've lived for some time. Waliwo ebintu bingi byempiseemu. Waliwo mukwano gwange omu yali ku National Theatre. Twali tukolana naye ku National Theatre. Yawumula. Sijja mwogera linnya kubanga ayina emikwano gye mingi saagala bbazi okussa mmeeme. Bambi n'atufaako. Yali azaala. Ku ddwaliro liri awo waggulu awo Nyanama. Normally nga bwe nkugambye yazaala normally bulungi nnyo olwamala okuzaala n'abeerawo eddakiika nga 3 confusion netandika okujja mbwe empewo n'emufuuwa nnyo mbwe simanyi biki byabaawo awo biki ne badda mu sitole azikidde n'afa. Kyatukuba enkukwe kubanga yali atufuddeko mu ngeri eyali very surprising. Ne twewuunya omwana abadde ki azadde bulungi n'omwana waalina kati ekyana kikuze kiri myaka nga 8 kati. Omwana oyo bw'afa ekyatuyisa bubi. Ne tugamba naye kiki kati waliwo omuwala omuzungu yali mukwano gwe naye nga tubeera naye ku National Theatre awo. N'agamba nedda something is wrong. Report gye baatuwanga postmortem bo baateekawo pressure yalinya bulisemendebireze so n'ayitawo kyamanyi nono gye bajja okuteekawo kati bwe bagiteekawo ffenna ne tugamba okay katugende n'ekyo naye omuwala omuzungu ono yali musawo. Kati n'aŋŋamba naye it is okay but what caused the pressure? Kyekyaite pressure okulinnya okigedde what caused the what? Kalifomu yabadde omungi the pressure ebyuma byabadde ebinafu. Twali tulina okwogera ne family okujjako test saate endala eziri private tuzitwale. Omuwala yazitwala paka South Africa oba was it South Africa? Tugenda okukizuula ng'ekituufu ekyattira ddala omukazi yali pressure ekozingiddwa ki? Omukazi yalina sukaali ate naye nga tewali yali ku level nga nobody knows. Kati ekituufu ekyamutta si pressure sukaali yalinnya mukadde ka delivery. Weebale nnyo nange nasifunye ekiro kakati waliwo kye bayita tests ezo bannange tuleme kutwala bintu bino lightly. Tonabakwata kaso okusala mukazi lubuto ebirala bino. Test make all these tests naddala ezo zigundi za lakizale amalwaliro ga lakizale si lakizale but kyengezaako kugamba bagiza batya zi operation za omanyi tulina operation za lakizale olina ayagala okugeza ku kabina olina ayagala okugeza ku bbeeri olina agamba nze luno olubuto sirwagala. Batugamba yadde omuswa guyingiza omusaayi tetusobola kukwata kambe kumusala nga pressure ye kyali waggulu. Kyetusobola okukola essaawa zino okumuteekako ddagala likulingisa pressure ye ne bamuteekako amacupa ne pressure neekola ki neeremerayo neegaana. Kati jjukira pressure gye yakomanga okulinnya ate n'omusaayi gwongera oyiika mu bwongo. So finally omusaayi gwegatta n'obwongo n'akola ki n'azikira n'afa. Nera yafa tukitegedde abasawo baatukola ki baatunyonyola nti engeri yokka ey'okumulongoosa so mbadde kyakugamba kale amalwaliro tegalina buvunaanyizibwa obwo nti olw'okuba nti yafuuka business oli azze akugamba nti miliyoni nti eno gundi ya miliyoni sajjala eno ya miliyoni 3 bw'onodda mu bya test bajazuula ebirala zigenda nedda zino miliyoni ziba zigenda ate olina okukitegera mu some tests now are very expensive n'okusinga treatment. Ne tests ezimu osanga nga eddwaliro lyewagenzemu terigikola alina osooka okusindika weebale nnyo kakati bo buli lwe bakizuula nti omulimu gwabwe gugenda okufa
nga bariskinga. After all baba bamanyi bulungi nnyo nti toli agenda mu theater nga takoze ki tasayininze nti bwe gibujja totubanja naffe tetukubanja kalina udona omuvubuka ng'ayogera personal assistant. So kati kyenjagala obbagamba nze kijja kugamba abantu nti Uganda egenda ekula tennakula era temuginenya Uganda temuginenya naye mukkirize nti Uganda egenda ekola ki egenda ekula naye nammwe mukule nayo temukkiriza nkula kuna temukkiriza Uganda temukkiriza ggwanga lino kukula mwe musigale nga mukyali backward ebyobulamu nga biri bwe bityo understand tuvaawa tulagawa ontegedde mu byobulamu tutandike okubeera very careful and very observant tubeeko bye tuyiga ffe ng'abantu kubanga nze bw'osanga nga nze omulambo ogwo gwabadde gwange sandikkiriza ku papapapa bwe nti kuguddusa kalangala gutwala mu kalangala senga gwabadde gwange nga kubanga nze nina okukkiriza mu nze nti ebintu ebimu tubireka ne bibaawo kubanga naffe ffennyini tetufuddeyo ne bibaawo ontegedde it is okay to ask and take time oyo mukyala abadde w'amaanyi mu ggwanga ontegedde nti tubadde tusobola okwogera naye ne tugamba nti netugamba nti tulindemu wano netugamba tulindemu wali ate nekyala n'obulwadde bwe abadde abumanyi ng'abulina n'omusobosa n'okukola emirimu emirala twandisobodde okugezaako okutegeeragana ne tutegeera ekizibu kyavudde ku ki ontegedde kubanga ekitukozesa postmortem tokimanyi kuzuula ekyaviiriddeko okufa kubanga tetwagala mulala affe bw'atyo n'omulala tetwagala mulala affe bw'atyo kati nkugambye nze nkuwadde example nti ffe baatuwa postmortem report nga pressure yali nnyo ng'oli azadde n'afa naye ng'ekyamazima ekyamuta yali sukaali kakati kati baatandika okugatta mu bye balina okukebera nti okebera ne kasukaali kubanga nkugambye enkulaakulana etambula bweti edda twalinganga bw'wasanga omuwala oyo ng'alina siriimu nga nina nange nina siriimu bwe twazaalanga omwana kyabeeranga automatic aba mulwadde wa siriimu kale ekyo kyakyukamu with science and scrutiny and all those things twategeera bwe tukikola kati tusobola okubeera nga tulina siriimu waffe n'atakwata ku mwana omuzaala omwana omulamu luli twagendanga ne tugamba nti bannange saba nnyo oleme kufuna mukazi alina sickle cells ontegedde olwaleero tests za sickle cells zakola ki zajja basooka kukukebera ne bankebera omusaayi ne balaba oba tusobola okukwatagana okuzaala omwana omuki omulamu ensi bwetyo bwebadde gyetambula kati kiba kyabulabe nnyo obudde buno okuzaala omwana wa sickle cells kiba kitegeeza ntobadde serious gw'oli mukwongerayo sayiko lwaki wagenda n'ogwa mu laavu n'ekyana ky'abandi n'oyagala ate byonna biggwe ku olwo tesiti ozikole muzaale omwana byonna mubikole ku olwo lwe mwetereeza naye kibi ky'okugenda wali ne mukola butesiti bwammwe kati gw'oli otya nti sayi gwaffe tegukwataganya ddala omwana we tumuzaala abeera ki solid ebyo byonna byetaagisa naye kati ffe tulimu ebintu bino ebya politics byonoonya abantu essaawa eno amaloboozi mangi ate googera bubi abalala bagamba gundi yamusse abagamba gundi yamusse abagamba baleka bamuloze abagamba tebatwagala abagamba kati ebyo byonna bikompromisinga nti neyandibadde scientist okunoonyereza ki ekyagenze maaso ekituufu ajali biased kubagamba nti naye ate wakati n'essaawa eno bayogedde gundi sajjale ate minus sajjale ate ebeera etya dangerous to that level kitegeeza nti teyabadde mayina kyadde kyaddala kubanga mayina sajjale teba dangerous ekigiisa mayina kwe kuba nti olwedde ebadde emaze okukakasibwa nti teri dangerous bagenda kukulongoosa lwala bagenda kukulongoosa tebagenda kubanga tebasobola kubanga balongoosa mutima ne bagamba nti mayina tebasobola kubanga bagenda kulongoosa liiso gundi liiso ne bagamba nti mayina tebasobola kubanga balina ogani yonna gye bagenda okukwatako mu mubiri ne bagamba nti mayina era we bagambira mayina bagamba nti in whatever form eno terina buzibu kyekigiisa mayina
era jasobola n'okukola emirimu gyafuta. Webale nnyo kakati awe kyekifudde dangerous kati wano tuba twetaaga ekinene ekisinga ndoza kyabatwasiza omulambo gwe mulago ekyo kisinga ku justice okufuna obufunyi ki postmortem report kyetaagisaamu obudde ne tests ez'enjawulo n'okiwera ddala obudde kubanga gwe gyoyogera emulago ate olwatuuse ye mulago ate ne bagamba afiiridde mulago ate kati mulago ate netandika nayo kulwana kwejjako kisango nekola statement kati ate nekola statement mulago kati mufo kyoku kati naye begamba release the body egende we yandikoledde study egamba ochegedde omulambo ogwo tebagweta the following day it is indiscipline kankugambe we have very many people who are very indisciplined in this country. The level of discipline is too much, is too high. Ngera bwolaba ow'ennyaanya mu katale bwakuguza ennyaanya enfunga agimanyi n'akuguza ennyaanya envundu ng'azirabye ow'ennyama na bw'anaakuwa ebisavu ng'alimba n'akuwa amagumba amakadde ng'alimba aweze kilo n'ebirala byonna obwanatafaayo eggwanga lye bulimu. Nze ŋŋamba omuntu waffe owa bulijjo atulaba tandika okufaayo eri ebintu, tandika okufaayo eri famire yo, tandika okufaayo eri obulamu bwo, tandika okufaayo eri baani b'otrustinga n'obulamu bwo. Okyegedde kozi nakyo kikulu. Sibyagamba bugambi nti ngenze ku ddwaliro gundi sagala kulowoozesa oba kulowoozesa muntu yenna ndaba nti ŋŋamba nti yabadde mugayaavu naye kyengezaako kugamba nti kituwa ekyokuyiga. Osanga kyandibadde kyanjalo singa ate ne personal doctor weebale nnyo personal ddwaliro weebale nnyo ebibuuzo bibeerewo nga bingi. Ebibuuzo nadda kati abantu abali ku level ng'eyo twandibadde tulina statement okuva ewa dokita wa mujjanjaba eyamulifaalinze ku sajjale eyamulikommendingidde ekika ky'eddwaliro eryo. Kati ebyo byonna bikulaga ki nti n'abantu abali ku level eza waggulu ennyo tebannatuuka ate ku level ataffe kutubirabira obuzibu weebuli awo. Naye nga nze nkugamba ekigambo kino kitalo nnyo. Muwala olwo twamufiiriddwa abadde wa Nuupu naye nga yeeyisanga ate nga yeeyisanga nawa NRM ng'ateesa abadde ku nnono z'ekibiina ng'aziriko naye ng'ateesa ebigambo byawanda ku Mande tebirina webikwasiza kufa kwe tebirina ate ku byayogedde mu parliament tebirina webigirira. Ontegedde bulungi nnyo wayandibadde afa ku olwo naye yagenze ku sajjala ate sajjala ate Abannayuganda nga batansobiri obigattako nga ne banda yasooka kuwanda bigambo ebyo byonna bigambo byakusaagirira. Dokita yali atwala obunyama babubba kakati ebyo byonna bisobola oba ebituufu because every death is special in this own way. Ebyeri ebyeno mbagambye temukkiriza ggwanga lino kukula kubaleka. Ontegedde taata omugenzi yagwedde yagambye mwana ng'abadde alina ebizimba yafudde. Nze era kyo nze nkikkiriza. Nze issue yange eri awantu awa wano bano abaamukozeeko didn't they anticipate something of this nature? Era njagala omusawo yakulidde okumulongoosa yabavaayo ayogere nti omulwadde ono bwe twabadde twakamala omulwo era atunnyonnyole oba si kyo baba tasobodde tunnyonnyola agende medical cancer abannyonnyole what really happened. Tests tuzirabe tetumunenya kubanga si yagaba obulamu tetumunenya ne twagala ku ruling out any kind of anything of that nature to happen ever again. Nti bayinza okugamba nti why test bweti tetwagikoze twalowoozezza nti kiri nnomo. Okyegedde oba test bweti kuba kati naye olw'okuba nti bino ebigambo bijja bingi n'omusawo yennyini ye atta ku bigere n'agamba banna kabe kasinge nga yadduse kati essaawa eno ayinza n'okuba tekyagala kwogera ku ki kuba kati okusinza bw'owulira ebigambo ebyogerwa oyinza okuyimirira n'ogamba nze nabadde mukolako tosobola. Kale awe nkomye
Kati NUP neddamu regaining ekifo ekyo ku kalulu nga okalabye akawedde akabadde akakinyola nsingo. Tekikabadde kakinyola nsingo kuteyandiiseemu. Kabadde kazibu mu bitundu ebimu. Wuliriza akalulu tekabangako kangu olaba n'akakiraasi monitor kaba kazibu. Teri kalulu kangu. So NUP edde mu campaign we balangirira. NUP egende mu campaign etwaleyo candidate omulala. It is what it is. Family etuwa omuntu. Oba balaba. Ebyo bya kisiru. Baleete omuntu anaakola omulala. Kuba oyo omuwala abadde akola. Nnyo. Omanyize ndi mwa mubizinga ne bwolaba njogere nnyo. Aliko ka conflict of interest. Namwo ne conflict of interest. Abadde akola. Alina byakoze ebirungi. Foundation zibadde yeeyo. Kugambye oyo omwana abadde nga walina NRM. Ne ku plenary babaka bangi ababadde omumanyi mumanya. Abadde mukozi. Abadde akola. Abadde ku ground abaddeko. Era kyovula nti baddamu ne bamulonda. Otherwise tebandi mulonzi. Katulinde parliament ekyegenda kumusiima bagenda kuleeta bode balina okuleeta ekiteeso ekisiima emirimu gy'omubaka oboolyawo banasalawo okwongerayo kuba ndabyeko ku council meeting y'e Kalangala balina ebintu byebasabye gavumenti ebyongere byabadde akozeeko olwo project gyatandikako basabye gavumenti egitwale mu maaso waliwo initiative eyo Nakimuli Foundation badde yamba ku baana abawala na biki era basabye waliwo ne institute gyali yazimba yeera. Ebyo byonna so nze njagala okugamba bwe nti Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe omulimu gwe agukoze alwanye olulwano olulungi alwanye olutalo lwe agenze tokyalina kyoyinza kugamba tokyalina kyoyinza naye ffe abasigaddewo tubeeko bye tuyiga mu kufa kwe bano abalala nga balumbuye n'abantu abafaanana bwe batyo abo I mean those are batuuma erinnya lyonna lyosobola batuuma political analyst omanyi kye bayita political analyst they are not sinalaba kapteeni asipisa okubizinga so simawulire malungi bitalo ddala naye kinsanyiza mu kufa kw'ono omuwala okufa tebakusomeka naye kale sinalabayo messages ziva mu side eno gyemwambadde nga kubanga omufuwa wane ennaku zino kati oli bw'afa luno oludda lusindika ebigambo ebikambwe bw'aba weeno olweno ne lusindika bw'aba weeno olweno ne lusindika ffe tuli bagunjufu NRM bagunjufu nammwe mumanyi okuwanda era bw'osanga owa NRM ajaganya okufa kw'omuntu wa Nuupu omanya oyo si wa NRM either aba yajja buzzi ng'alina bizibu bye oba ng'alina ekizibu but mu NRM abantu bategera ideology enganzi ya NRM tetusobola kukisekerera ajeera kubanga ate ffe twajja kuyamba bajeera ate tusekerera ajeera tekisoboka ate nadanenge gye mwajjamu bw'osanga ng'ajaganya aba just asobola okuba ng'ayambadde yero asobola okuba ng'afaanana yero naye aba tategera ideology ya kibiina aba muwagizi kuba omuwagizi wa Seno asookera ku makya n'avuma omusambi w'omupiira naye baye balina ideology ya tiimu bo bamanya nti twetaaga okukola wano na wano okutereeza ontegedde so n'olwekyo NRM simuze gwayo okusanyukira abantu abali mu kiseera ekizibu abafu babiri Kyagulanyi tali mu ggwanga nga bamukwatako obutereevu Mukyala Mufumbiro kasita aweereza message tewagiwulidde nga gundi agisoma zaake aweereza message akyali mu system kikitambula n'okubika yasooka okubika nalaba ku Twitter yasooka okumanya abaana yali abatendese bulungi emirimu gitambula emirimu gitambula bulungi nga bwe yali ategese kidiinidiini kye anti eri si political party Dr. Zedriga yakulembeddemu ttiimu egenze Kalangala era batendinze bulungi nnyo gundi batendiza olukiiko lwa kanso batendiza service olumbe olwabadde mu maka ga kitalo naye tufube okulaba nga tusalira ebitalo ebyo amagezi obutajja bane temubba ssente z'akaana akawala ke yalese nalabye akawala kato bambi kasomera Kibuli
Bana uniform nga yekibuli. Bana lwakwanti kale family ngunjufu family ya jajja wako Faza. Faza tajja manya abantu banyo okufutya nkaba mulekwa tekiji akisoboka kuona. Naye ono Father muzeyi namulabi. Ate ffe tuli basese. Mwina mwe ebyenjawulo. Muzeyi no accident yaladeze kummalawo. Mwina mu kikalicha. Sikalicha ffe batugema. Mulena ku byennyanja. Ffe kukebera obukebezo okutegeera nti nno oli mwana wa kika ekyo. Temutagadde mukola ki? Bakuwe basabe basoko. Akano ku obote ku nnyanja. Bosinkinga toba waawo. Wow! Ono Kalungi obote ayagala tutiisa tutazaala mu basese. Mwebyo bigwera ku mazzi. Awo nyiri ku nnyanja. Bwoba toli wa mu family obote okabusi. Ngogamira. Kadate bwe tuvuye tugenda akokolo. Bw'omanya omusaayi omugattemu akokolo nga gulimu n'ebizinga. Ogumanyi gwe. Guba mukamba. Nze ko kyali kinze kumalawo. Nalumiddwa nnyo omuwalo. Tulina MRI zaffe naffe. Ezitukebera. Mwina scan. Era nagenze mu scan ne mbalaba mwenna. Ngani akulimu. Ani akulimu. Kalika musira. Kekade kakulimu. Siko kana abalaba ngabana. Bagala ko Bakampala. Obago gatsujja ku Bakampala nganye. Ndibako. Kalibera bulungi. Kazi kano kade kakano gayo. Twali tune embozi afe ey'omukasaka kagindekedde tewedde. Kibi nnyo. Nabona kimuli. Wabirese ebiwedde naye munna ate kati nakola ki? Kitalo. Yabadde muwala mulungi but which is what it is man like. Ate okufa tekulina tewali osaaza bateekerako. Just buli kaseera baga nti beera nga weetegese. Beera mwetegefu. Beera mwetegefu. Mwetefu. Kati ba Reverend ne ba Father bana abayimirirako kabbuli ku ntana balina akagamba ako kebagira nga bakusabirawo bamaze keso giteekayo. Buli ekizaalibwa omukazi kikola ki? Kifa. Lwaki tetusiibulira wano? Tubeere bulungi? Mwera. Mbwire bulungi. Bye.